bana badde simanyi nti mukama anaddamu n'atusisinkanya nenkulabako naye mukama mulungi nkulabyeko olunaku olwaleero kubanga nalabanga abasajja bakutwala nga kabaka mwanga neŋŋamba nti ya rabbi musajja wange ndiddamu nemulabako nga bakutwala olugamba nti Anita alekulire amismanageze sente z'omusolo guzaifuuse enguzi kale nebaza katonda olwokuba nti nolunaku olwaleero luli era abalabi baffe abakwezi media group aba Megatron babadde babeereyo bambi ne bakusabira ne bagamba nti nno omusajja omulwanizi w'eddembe ly'obuntu omununuzi w'eggwanga bamututte sooka otubuli enteekateeka yaleeta nze nalaba owanise bwoti neŋŋamba nti Abibu ngamba nti speaker must resign bannange and now not tomorrow ono omwana nga tebanamukuba bulungi munoza konzeke Anita Among yakukuba kibooko neŋŋamba ti Abibu tannanoga sooka otubuulira olutabaalo mwatandikirawa sooka obuze ku batulaba ekisookera ddala abatulaba mikutu gyaffe amanya nze Buwemba Habib omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu political activist nankyukakyuka nga bwonyambi ekisinga obukulu ennyo mu lutalo lwe tulimu kwe kutegeera nti olutalo lwe tuzannya luli mu mateeka buli kyetukola waliwo alowooza nti ovaayo n'ohitinga street n'ogamba nti Anita alina okulekulira leero tukimenya mateeka ekyewunyisa n'abalimu bali mu security organs era speed gyaleeta n'amaanyi gakozesa olabira ddala ng'alinga agamba nti oli mu bumenyi bwaki obumenyi bw'amateeka kansooka emannyonnyole nti constitution ewanga ku baana gosobola okukyusaamu obukulembeze mu ggwanga wano Uganda ekkuba erisooka nga mwe muli n'obwamuze Museveni the leadership of presidency kakati soko balagwe amakuba agaana ekkuba erisooka it is through an election you can use an election to change leadership ekkuba eryokubiri it is through essential or impeachment Museveni president asobola okubaako akalulu through a motion mu parliament on grounds ze baba baleyinze wafuna akalulu akasupporting essential 3 quarters n'afuluma eryokusatu it is through a referendum esobola okukyusa system yonna gyemukola oli agitegese tali interested because kati naye obuzibu obuli mu makuba ago nabwo tusobola okutunulako bwoyagadde ekkuba eryokuna it is through public appraisal bannansi basobola okutuula ne bagamba nti ekimala kimala kino kikomewa and it has been seen in different countries even happening ono kumulira ne Sudan Bashir ojjukira ali amaze okuteeka ne Hussein Mubarak wala kiyumba na mu Misiri bamutwala kiyumba nagwa ojjukire Tunisia Ben Ali n'abalala bangi nnyo so demonstrations are provisions of the constitution kati mu mbeera endala eno gye tulimu obuli bw'enguzi bufuusa obuli bw'enguzi mu palamenti owulira biliyoni zino zibuziddwa biliyoni zino zitwaliddwa biliyoni zino ziriiriddwa bannansi basobola okutuula ne beebuuza nti what can we do nebagaa let us march to parliament naye bwabadde ezagundi kooti enkulu eza Mpuuga yagambye ziri mu mateeka era zayisibwa paliamenti nti n'olw'ensonga eyo kirakatu paliamenti bamusindise agenda avunaanibwa omusango gw'okuwoba n'ekyanya ekyokwagala n'okuŋŋanya emikono n'okukola sensa ng'ate sente zayita mu mateeka ne mu paliamenti. You see, kooti zaffe nazo sizojjamu information noga nti tuddeeka twebala because they are also corrupt. Ekisookera ddala obumu ku bujulizi bwe balirayinzeeko nti kituufu commission erina obuvunaanyizibwa
obuyisa sente zifaanaganako bwezi Service upon approval by the parliament. Nakubaka emphasizes upon the approval by the parliament. The question has always been, era parliament yaza approving. the question has always been, did parliament approve this money? Baza approve. Those who sit in parliament have always been saying we've never approved this money. Nemuba no benyini abazirya. Sebona yabagamba badanja ababaka mu badde. Eyo yajjanga fashion mu party twabisa. Semuti ngana nabagamba twabisa. Nayo problem y'ababaka bafu. Era nawo bono ogendayo. N'otandika yes no nga tosoma biwandi. Nawe ojja kwekanga nga ofuse wa kibugwe. Bayinza okuba nga basimagolinze information ne bagisa mu hasadi za parliament. But anyway, kize tulabye motion ekulembeddwa Ssekikubo. Anti kati we yafudde. Anti kyenkulaga nti tulina okwongera okwetegereza who is fooling who. Motion being supported by over 180 MPs. By 189. Yes. Whose duty was to approve that money. Ngabo bakugamba we've never approved this money. Ababaka 189 bwabanze kwezi nga ze president. Obanga bandi badde baleta ne motion ate basensalinga ne bafuluma pali. Aha, sibeboka. Kubanga muri 189 ngati mwasobola kutegeera sente zo za siba bakaboka. Then muba bachi if you may recall tandikira ku commission yenyine ya parliament. Ku commission kutulako speaker, deputy speaker, leader of opposition, ne commissioner kuside the opposition ne NRM ruling party ne ronda wa commission I think wasap. Ne prime minister atulako, ne minister of finance akolachi natulako. Besides the Anita Among nempuga ne bana abafuna sente abasigadde bonna bagamba nti this has never been business. Tebabisoma nemwe ebiri mu budgeti. Ochege. So parliament ebodi court bwebe rulings ngegamba nti zayisibwa mu butuufu. We need to question the prime minister. Nabanja. Ate yagiteekateeka. She's part of the commission. No. She's part of the commission. Tulina okubuuza minister of finance at one time yagamba nti the day they are ready to have passed this we are not in that commission. Njagala nkubuuza mpiri ogenda mu parliament. Okkiriza nti sente zo zaalimu mu budget oba tokikkiriza? Tezaalimu era nakati sinafuna bujulizi bwonna bulaga nti zaalimu. Genda mu budget y'eggwanga. Yes. Ojja kusangamu sente ezo nga baziyisiza mu baziyisa service award. Nekoti erina ttamu gyegamba baziyisa mu balinawo parliament mweziri. Kyekimu nga kakati okuwakanya entula za parliament ez'omu region ezi nga sente zayisibwa. Bwe ziba nga zayisibwa then eno tuba twogeramu bwogezi. Kakati awo ababadde basensalinga mpuuga. But let me tell you one thing. Even the decision of High Court alone matiza mitima gyaffe netugaa nti katolo because that's why there is always a provision of appealing. The decision may be appealed. The decision may be appealed the decision may be appealed ate kooti eddako negamba nti kooti eyo wansi wano underlooking kino teyakiraba. You get it? So kino kyonna kidda ku morals z'abatukulembera. The question of giving out the 1.7 billion, it is a moral matter. Era nga n'abazirya balina okutwala obuvunaanyizibwa okunnyonnyola zaali zaaki. Anti yes, ne kale let it be service award yayina mu budget. Kati na budget wale bamuwadde emmotoka empya bwe yazimina amazina. To serve what purpose? Kuwa kasimu gwatuyite nga bwe bawa kubaka wonna. Kati eyo katuvuddeyo kubanga kati eyo kooti yakimaze n'ababadde Ssekikubo ebiri byafudde. Tekyasobola kugenda mu maaso nga kooti esazeewo n'ababaka 189 beetaaga okwebuuza babeeramu mu parliament oba tebabeeramu. Bwe tonnagenda mu parliament siyinza kuteeka ku nninga
kakati ekyo nakyo tukirekerera awo njagala otubuulira olutabaalo mwatandikira wa kakati okutuuka okukwata bakutwala ebuzira olutabaalo lwajja nga tusavinga civic obligation yaffe ekisookera ddala tulina okumanya nti for every leadership government tulina kyetuyita governance system governance system ekolebwa amasiga gali ana omuli government muli citizens muli civil societies ne natural resources buli siga lirina obuvunanyizibwa lirina okutuukiriza the government manages the natural resources on behalf of the citizens to do what okututuusaako obuweereza obulungi omuli ebyamalwaliro enguudo amazzi amalungi ebyensomesa then the citizens bannansi nabo balina obligation okuwa emisolo in addition to natural resources emisolo gikole ki gavumenti egiteekateeke egireceiving egikozese mu kututuusaako obuweereza obulungi malwaliro mu ddwaliro ndeegali gwamalwaliro weegali enguudo tuzirizimu mu mbeera ki amasomero gali mu mbeera ki abasawo bafunye ebyabwe kakati ebyo byonna tubitegeera kakati njagala mutandikira olutalo nkulaga nti luva mu governance system mwenyi ne tubeera ne civil societies mwe muli political parties mwe muli amadiini gaffe gakola ki mu governance system kuteekateeka to organize the citizens tuteekateeka bulungi to do what call for accountability from government government emisolo gifunye natural resources amafuta bali mu gasima amabira bagatemye ne gold bamusimye kati then through our civil organizations political party n'ebirala nga tubuuza bino bikoze then obuweereza butuuse ku munnansi bwe bwati butuuse civil organizations ziweebwa obuvunanyizibwa bwegumu okuteekateeka bannansi bano okusaawa embeera esaba accountability kumwe muli okwekalakaasa kaakati emabega awo myezi ng'ebiri watandikawo campaign ekuba torch ng'esaba accountability from the house of parliament kubanga bebatemaatema ssente zino tulaba batandise okutematema begabanye ebiyungula babiyita biyungula yes buli omu atutte omugabo eno atutte guno naye nga tebasobola kunnyonnyola nga service award gyoyogerako nga bannansi babuuza yes leader of opposition yaweereddwa service award which kind of service has he provided to the nation or to the group that is being praised to issue out this award nga ebibuuzo bingi answer ki ntono tugenda okuwulira nti omukyala Anita Among alina ledi eyo bagiyita Bukedia mama Bukedia FM nga yeewadde contract ya billion 3 okuba bulango bwa parliament contract ya billion 3 atulaba ku mikutu gino zibeera milioni 13 okuba bulango ate sigwa mwaka myezi mukaaga billioni 3 parliament business ya parliament yes ogenda advertisingira ku radio yo coverage yayo eriwa abe Kampala bagifuna nti nedda akala abo Bukedia bagifuna bonna ofulumye mu district Bukedia kumirirana awo bagifuna nti nedda erina coverage eriawo community radio yes community radio bilioni meka 3 sente ezo tetwogera ku sente za Anita tetwogera ku sente za parliament twogera ku sente z'omwi w'omusolo wa Uganda Buwembo Habib nawe kwezi I'm the taxpayer number 1 wemba njogera ku sente z'omwi w'omusolo there are people who think nti sente z'omwi w'omusolo lwaki gwe ovuddeyo zirwanirira sirwanirira zizo nwanirira yes okubuuza accountability yes n'okumanya kyeki so ebuuza netandika okubeera nga tubiraisinga naye nga teri ayanukula netusalawo nga bannansi nti tuveeyo tulage obutali bumativu era tulabe nga abantu bano they come to order
okusetinga olunaku lwa 23 Ogw'omusanvu 2024 tutambule we do a march to parliament. Olwo mwekuŋŋaanya mutya? Buli omu yatwala obuvunaanyizibwa ng'omuwi w'omusolo. Nze nakozesa akasimu kange ne ssaayo ku mutimbagano March 23rd March parliament. Abalabye nabo ne baanukula nti oyina emikutu gyo egy'abalwanirizi b'eddembe gy'osuulamu akantu ako. Kugambye mugamba ne system tulina okuba ne civic organizations. Nina ekibiina ekitongole kyenkulembera ekyalubaga Social Justice Center kirina emikutu ng'ena mwetulwitira okulwanirira eddembe ly'obuntu nina okusaba accountability. Then nina omukutu gwange oguli personal Facebook. Abantu olulaba ng'osuddeyo bamanya nti nno omulwanizi w'eddembe ayingiddewo. Era abasobola ne banneegattako mu mbeera eri physical, abamu batwegattako mu mbeera eri financial. Tuli naaga nti I will not be able but the cost kansindikeyo $5,000 zijja kugula amazzi. Oba oli awo wabakwata ne wabawo abajja ku poliisi agazeti azze kukyalira bakwatiddwa ku koza ennungi. Nagula amazzi, nagula juice ne munywa. Yes, ne mubeeramu n'abajja naga nti am a legal service provider, am a lawyer. Nalabye campaign ng'etambula era nemanye nti babakutte. I've come to provide that legal service to you. Pro bono. Those contributions are highly appreciated. And those contributions is to keeping nga tukola ki nga tugenda. So the question was, organizing mutya? Ekintu kino tekyaliko nti omukulembeze wuuno oba organization yino. It was one a partless kind of organization. Si kibiina kya byabufuzi nti Bwemba Habibu wanupa nga bannayuganda abawulira omusolo. It was tribalist, tekiriiko nti mawanga. Kubanga kikwatira wamu sente y'omusolo. And indeed nze nga yali mu participating mu struggle, I observed it nti ekintu kino kyali partless, kyali tribalist. Twatuuka ku lunaku nga tumachiza. I was one of the first teams to get on the street. Yes. Nze na design namanya okusinziira ku deployment gye baali bakoze. Manyi batandika okudeployinga ennaku nnyemale. Yes. Kasi gwenga okigoberera? Yes. Kulungwe buseka badeployinze natete bitala badeployinze badeployinze. Nga bamanyi tujja kujjamu mu bungi. Era twajja mu bungi ate twajja mu butono. We are so many. We are in groups different. Nga bwotugatta we are so many people. N'abamu babatiisatiisa abamu ne bakanga nenga kati poliisi nayo yakozesa ekkubo erigamba let us deploy prayer to creating a fear in the population. So those who were mobilized in numbers, big numbers, abamu ne batya. Ne batakomaawo. On Monday, the 23rd was on Tuesday. Monday, ne basalako ekitebe kya National Unity Platform. Bakisalako Monday. Ne badeployinga ne balemesa press conference yalina okubeerawo. Yes, ne bakwata abantu nga Honorable Kirumira Hassan, Honorable Zake Francis, yes, bakwata abantu bangi ne babagalira. Ng'ekyo kyonna bakikola okusiga okutya mu bagenda okumakinga enkeera. Era poliisi nevaayo n'amagye ne bakola statements. Now we have started dealing with these ringleaders or the demonstration happen tomorrow. And don't dare. No, Museveni n'avaayo. President naye yavaayo. Museveni n'avaayo n'akolanga kanga baana. N'agamba we have learned that there are people organizing a demonstration on 23rd, but whoever involves is just playing with fire. Bijjukira ebigambo mayi tozanya na muliro najjayo akantu kakwesi nakanga mwawo omulaba gwe tewakalaba nakanga pa kana kakubesi nakolanga abasajja b'omubyalo amalo gonna nagolesa ku ntibe za tibu. No, let me tell you one thing. Like as I've said,
All I'm saying, I'm guided by the constitution, the law. Mzee Museveni akimanyi bulungi nti constitution gye yakulemberamu okubaga mu 95 erina provision etwa right to demonstrate peacefully. a right to demonstrate. Therefore, when you say those who will come out to demonstrate will be playing with fire, you are creating intimidation. Katika na kensiri nanga amala ago genebuuza nti yagenda okulaba nga okukakasa nti omuliro gwokya alinatulaga siringeri gye bazo kyemwali mugendako era njaba okyagamba ekyo sikizensiri naye let me tell you one thing, Museveni is dealing with a generation ebyokumalira njagala tusooke tumalire kati olukango kango lwakolebwa Mzee Museveni ne lukolebwa amajege poliisi okudemobilizing olunaku lwa 23 abantu okubatiisa baleme kujja naye bagamba nti fear, courage is not the absence of fear. Obuvumu si kutabaawo bwakutya, but courage is all about knowing that what you want is much more important than the fear. Fe abaali bategedde nti kyetwagala oba kyetulwanirira kya mugaso nnyo okusinga okutya kuno kwebagezaako okupentinga ne tugamba no tetujja kukola kitya era 23rd kakati mwali mumaze okutegeka balooya ne sente zinabajja mukomera kubanga mwali mumanyi nti buli ngeri yonna bajja kubakwata. When we were mobilizing everyone, all professionals, doctors, lawyers, teachers, engineers. So there was no need to allocate a single lawyer to gundi ono go to allocate. They were part of the mwabagamba nti no kasita mulaba kintu olunaku buli omu akole kyasobola okukola ki okukola mu busobozi bwe. Era there are lawyers who are like, for us we may not come at the street, but we shall follow up to provide legal service. But there are other lawyers who stepped on the street. Yes, Nalina Council Jeremiah mu prison. Council Jeremiah, he has always been representing me wherever Gabasi representation. Nayongera kuguma nemanya nti okay omulanga abantu bakoze ki amongst the people abatambulanga 23 mwalimu ba engineers, mwalimu ba doctors, mwalimu ba artists. Shami no wa Mighty, is it Mighty TV, Mighty Family. Yeah, represented artists, mwalimu ba journalists, mwalimu by students from different universities. There were parents like me. I represented the parents. So, olutalo abantu balutegeera era nga 23 nzeraga nti sinzira ku deployment bukyanga 23 deployment ekipande kyange bayinza okiyuza mangu message netavaayo nengula maaka nengula vesi yange mu white color nsaako message yange speaker maserezayo ewawandika ku t-shirt. Yes, ku vesi tewagira mu saati wagira mu vesti mukujja okuva ewaka vesi nagisa munda olwa security ey'amangi baali bataddewo because you see when you get arrested before you have passed over the message obafudde bwerere so nayambala vesti nga bwolaba bwenjambadde munda natuusa akaseera nga olaga demonstrating ngenda kijjayo bulungi kati olwatuuka neŋŋamba yes natuuka ku street ne tiimu gye nali nayo nenzijjaku esaati nenzikasuka then message yange era olwo abamawulire mwabafunye dda abamawulire they were also mobilized. Did you know that they were demonstrating? They were everywhere. Kwaluwa Park awo wali watusenda kwaluwa paaka nga we tusinzira okwolekera parliament kati olwo kwaluwa paaka mwavaawo bameka? We were over 35.
era from that center of Arua Park bakwata abantu 17 babakwatira yes tebabakwatanga mutuuze ku parliament twali tunatuuka twali amagye gaali buli wamu waliwo buli muleya waliwo buli mu madowadowa mulimu buli mu kaki mulimu buli wamu nga magye nga tulinga amagye nga gasinga abantu abali mu kibuga era abajja bwotunuulira gundi footage abajja tukwata nga basinga abeekalakazi obungi we are numbers of 30 plus naye nga abazze nga baliko ng'abantu 5 abasajja bano kakati babasanga mutuuse kwa Arua Park mulina akafuke mwali mutegese okwetekerateekeramu twalina okusooka okukuŋŋaana because the mobilization had over 100 plus abalina okusinziira ku Arua Park naye deployment eri heavy abasobola okwerabako bweya 35 kati abasigadde nga bali scattered babatiisatiisizza kati mutandika okumakinga tutandika nga era bwe tuyimba ennyimba zaffe down corruption down corruption down resign speaker resign so kati amagye ne gadduka ne gajja kyaba twalidde dakiika mmeka nga mutandise demonstration okubakwata we twatandikira amagye ge gasooka okujja nendowooza this time round galina some levels of instructions nga tebakkirizibwa causing arrest without orders from senior police officer kati ne bajja nga bwebatusalamu nga mpolampola ega naffe gwe tugenda mu maaso down corruption down resign speaker resign kati until when one of the senior officers police najja na ordering arrest kati naye yajja n'okubinja gana ly'abasirikale abali mu kaki n'abali mu madowadowa bano aba anti-riot police kati ne batandika arrest era nga bwe nali nkibaze batandikira ku bipande ne babitujjako nze ne mpanika emikono gyange because we were peaceful demonstrators ne mpanika emikono gyange bulungi message ne baba nga bagisoma bulungi era kamera zagijja bulungi. I want to salute to you all journalists who were busy on that day okujjayo message yaffe era message eyo after nga nvudde mu komera I realized nti yagenda internationally BBC ekifaananyi kyo kyekyasinga okulabika ennyo BBC ekifaananyi kyange gyekiri era nga message eri curious speaker Maserezai Al Jazeera kakati olubakusika ndaba bakutte eno n'eno kati bwe bakwata baali bangwiridde bangi nempanika emikono nembalaga nti ama peaceful sigenda kulwana kati bo batwale nga balaga ate nga akakodi ako wakambuulira nti nno kasita abasajja bajja ng'olabira ddala bakutwala we need not fight with them because the message doesn't go to them the message goes to the relevant authority. This time round, the authority was the parliament. Kati lwaki mwanagana n'omusirikale gwe bawadde instruction okujja okunkwata. Ate let me tell you one thing, bw'otunuulira footage waffe na buli wamu n'abasirikale they were in support because bano abasirikale sente zaabwe ziyisibwa kuva mu konfa z'eggwanga ne bazitirirawo mu corruption. So when you come, yes, when you come fighting against corruption, you have support from everyone. Mujeko abasirusiru mulimu musirikale awo linnya livudde mutwe ye OCSID wa CPS. Bwe batukwata ne batuusa ku CPS ne baleeta ne groups endala ze bajje kusinasa ze bajje ku parliament wennyini yagenda okuyita mu listi ye ng'amannya amanyankole ge gasinga obungi kubeekalakaasa you go and revise the list of the demonstrators on that. The Banyankole were so many, the Banyarwanders were so many. Kati najja n'atujjayo wansi omusel n'atandika okutiisatiisa. Let me first make this point. N'atandika okusonga mu baana abamu Abanyankole. Now for you byakutangaza. Why would you join these fools to demonstrate? As if byakutangaza does not pay tax.
Why would you? You Because but also you describe- Legalabanga, yes, the tribe of the Banyakwara and the Banyarwanda, as if for them they are aware of. They deserve not to join the teams of demonstrators against corruption. Bonna bajja mu gavumenti ate olwokuba nti nno y'omu ku bandya nabo alowooza nti buli alina erinnya ly'ekinyakolaakola ki afunamu. so ekikolwa ekyo kyanyiiza era nenyombagana n'omusajja owo from the spot saalinda tuveeyo nemugamba what are you trying to insinuate? Are the people all thieves who are stealing people's money, the taxpayers' money, are they all Banyankole? Oh, if there are some Banyankole, do they benefit all the Banyankoles in this country? Kachamunyiza, nagamba, you already profiled. You are amongst the ringleaders of this protest. Now ordering and about picking and about Palakasenga come. Weka Wizika. Kati olwokuba nti yali anyiize ng'alaba mubuuza ebibuuzo mu maaso g'aba juniors redooza kimukakkanya olwokusinziira ku fesi gyali ataddeko ng'alaga nti kyata I can do anything. Bwe bantuusa ggulu ne banfuira pepper kati omuntu atalwanye atakoze pepper spray nga bakufuira waaki pepper spray nga bwe bagira nti bamprofilinze ndi omu kubakulembedde kubanga nina beef ne speaker wa palamenti awo profile wakijeyo nemugamba I don't have any self beef with the speaker of the parliament. Beef yange njirina naye nga public servant who is earning from the taxpayers' money, and I'm the taxpayer number one. That we must know. Kati munaye saamanya nti n'okwanukula kwange kwali kumunyiiza. naye kirungi n'oyanukula ne bategeera kubanga abantu abamu bagenda ne bafuuka ekizibu n'akozesa obutamanya n'ayagala okulowooza yakola ki kati engeri gye baali bamaze okunkuba pepper spray bwe nayogera ate pepper spray ndowooza n'alinnya nembraking off nobanga azirise nenzirika tebakusiyagula enyuma yange nagisanga namu badde mmanyi nti naawe babinkola wagwa ku naye mu process ndowooza balina engeri gye bantunyamu tebantulugunya nagenda okukolesa nga nina ebiwundu tebakukuba ezo simpiso ebimu ku biwundu nga nina ebiwundu omutwe gunnuma nnyo ekifuba kinnuma nnyo kati ne banzija ne banziza mu bannange nga bamaze okukuba pepper spray nga bamaze okunkuba pepper spray nesanze n'ebiwundu ekifuba kizitowa I don't know what wagenda ku medical check up after nga bakole lizinzi when about releasing I visited my doctors. They have taken me through CT scan, checking ekifuba kino ne bakikinga omutwe navayo n'ekifuba nga kyamaanyi nnyo goolo and flu ne batestinga TB ne batestinga wabita simanyi what bwe batestinze ebintu bingi they only confirmed cough and flu kifuba ne baga nti kofu eno ebadde ekirezi babaga nti banyiga mu kifuba naye tenderi zino eno organ which was affected but the treatment nakati so yemberi gye bakola gye batuyisaamu abantu bwe bawera abangi nga basitominze street abamu batuuse ne parliament kati order nezijja nti temubakuumira poliisi bakwala court immediately sawa nga 12 ezakawungeezi ne batuparadinga before parading us baali tebakkiriza muntu waffe n'omu kutulabako from morning. Our lawyers were so many at CPS naye nga tebabakkiriza access. Abantu abajja nga batuleetedde ku kyokulya they could not allow them access to us. Abatuleetedde eddagala kawunga we did not eat anything. In fact n'abasibe abaali mu cells babonaabonako. They were not served with any single meal.
era baali bagira mere nga tebakkiriza muntu yenna kulaba musibe yenna. Later alone in the evening at around 6 ne batusoma amannya ne batuyise Maju ne batusamba Buganda Road. Omanyi Buganda Road Court eriranganye ne CPS basalagana bisenge kati batuyisa mu bikomera ne batuyisa mu kujja obutono mpaka ku Buganda Road Court. Sawa 12 tutuuka mu kooti saa 12 n'eddakiika nga 2 okutuyita mu kooti munda nga ziri mu ssaawa emu nga mulamuzi mwali abalamuzi bonna bali mu kooti ne batwawulayawulamu mu groups abagenda mu kooti 5 kooti 4 kooti 1 kooti 2 ne batuwa abalamuzi banjawulo ne basoma emisango netwala gye batwalamu ng'olinza okulowooza balina emisango gye bataddeko egy'amaanyi. Tutuuka mu kooti ng'omulamuzi asoma Wemba Habibu, resident of area, aged this, you are being charged with the charge of common nuisance. Okuyisanga ekitagasa. Ne mugamba sibitegedde yagala interpreter n'ataputa Wemba Habibu oli mutuuze we Busega buzoni bweti emyaka bwebiti osangiddwawo mu Kampala essaawa bweziti nga weyisanga ekitagasa. Mugamba ekitagasa kyekifaanana because you have to take a plea nti either kituufu kyeboogedde oba si kituufu. Teri mulamuzi asobola kusindika ku rimandi nga tuteekinze plea. Kati ne mugamba sikitegedde ekitagasa kitya okwambala t-shirt yange ne ngamba ndita resign. T-shirt yange nali nayo mu kooti ndita resigninge kyekitagasa oba okwogera ku buli bwenguzi obuyitiridde mu palamenti. Nebuseka mulamuzi n'angamba kituufu oba si kituufu nemugala sinaba kweyisaako ng'ekitagasa. Omuntu obadde n'ensonga kati ne batusindika ku rimandi olwokuba kusindiseewa 23 ne batusindika ku Maxon Bay prison okutuuka nga 5. Those are 2 weeks. nga mulina kukkirira. Kati ekyannuma ennyo nti ne ku kooti tebatukkiriza kwogerako na muntu waffe. No, teri muntu waffe gwe bakkiriza kutuuka kwa court sale. You've spent a day without accessing anybody. No, nothing you have eaten. Mu action ibyo mwasanga baterekedde akawungu. Nkola yaffe ng'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bwe tutuuka mu makomera ago twekolera enteekateeka ne tweteekateekera ebyokulya okwavoidinga ebiyinza okuddirira. N'akawunga ka busike kalungi nkamanyi tekaliika kakunkumu kali awo kalinga kyacu okumanya kyacu yennyini gwe bateekateekera abantu. So abamu ku ffe abaalina kasente mu nsawo we had to reach court. Manya kooti ne tukolegana n'abamu ku ba prison warders abasibe b'amakomera ne tubawa ssente batukulire ku bintu bye tunaakozesa. Era ne batugamba nti mujja kufuna ebintu kantini ya prison. Kati bwe twatuukayo ne batugulira awo bokisi z'amazzi, soda n'ebindaazi because tuyingira prison twagenda tutuukayo ng'amawulire gasaasaanye dda nga teri musibe atanaba kulaba ggulire lyabalwanyisa enguzi bajja. N'abasirikale bonna ba prison baali bamaze okulaba era nga they were supporting because n'enguzi enyiga buli omu. Enguzi, I tell people, enguzi bulwadde obutta okusinga ne sirimu. Enguzi kyabula bulwadde obutta n'okusinga COVID-19. Era nsaba bannayuganda ne gavumenti eno nti enneŋŋanga gye twandiŋŋanzeemu obulwadde bw'enguzi yandibadde ng'erabibwako buli omu nga boolaba butwali mu COVID. Ne basaawo karantini, ne basaawo SOPs, ne basaawo embeera yonna etegeeza buli muntu ti weewala akalwadde ka COVID. Kati n'enguzi twandibadde tugyewala bwetu naye ebyo byonna byakolebwa mu COVID twafiirwa abantu bameka naye nga tebawera bantu betufiirwa buli mwezi olw'enguzi. Abantu abafa ku nguudo abo bonna bafa lwa nguzi eri mu ggwanga. Enguudo zandibadde leeni 6 bakoze leeni 2.
enguudo ne zifunda kati emmotoka ne zirema okweyisa obulungi accident ne zifuuka accident. Bakazi bameka okusinziira ku lipooti y'ebyobulamu abafa oneddeire nga bafiira mu lutalo lw'okuzaala era saadi nga bagamba nti wafa abakazi 13 nabo 13 people on a daily. Newe twali mu covid tetwafiirwako bantu buli lunaku nti wiiki eweze nga kufiirwa 17 buli lunaku okitegeera. Naye ekirwadde twakitya nnyo ne tukubiriza abantu bonna mu churches nga bakubiriza, misikiti nga bakubiriza, buli level ya leadership ngekubiriza. Kati ekyo nze kyenjagala era gwe kusaba kwange nti mu lutalo lw'okulwanyisa enguzi tulufuule lwa buli omu, mu church lubeereyo, mu misikiti lubeereyo, kwerosi zibeereyo, buli wamu. Muli Luzira Yes. muvaayo mutya? Kaakati bwetuuka e Luzira twekolamu omulimu. Olumuliyo bammeka mwenna wamu? Olunaku olwasooka twali 67. Enkeera ne baleeta abalala bali nga 35. In total twali mu 10 plus. Kati ku makyamu babayisa mu bya administration balina okubawafayiringa babawe prison number babalocating mu ward zammwe ze munaabeeramu, you know. Kati netukozesa omukisa ogwo, I talk to my fellows nembaga nti wano we tuli fenna tuli mu mbeera za njawulo. Mulimu ayazze nga alina akasente ku akawunti ye, mulimu ayazze nga talina adisiringi 10, mulimu ayazze nga waliwo balawe abamugoberera, waliwo ayazze nga talimanyi talidinyangako na mu kooti nga the first time. Naye we are here for a common cause, and therefore when we are here we have to get united. Ere muntu omu teri gwe tugenda kukkiriza kubonaabona atalina kyakulya agenda kulya ku kyoyo akirina. Twekolamu obukulembeze ne bampa obuvunanyizibwa bwa welfare ey'abannange bonna abali mu kamera mu maaso mibwe. Ne tulonda munnaffe Misiri David nga yagenda okubeera wa finance, buli alina contribution agise ku akawunti ya Misiri. Wali ku kantini? Bwe mutuuka babagulirawo akawunti tokwata tusente, sente zo zigenda mu manyago ne obeera n'ennamba kati n'osabayo busayininga ne bakireeta on akawunti. Ne tusooka twekolamu omulimu ne twegulirayo kawunga, muceere n'obusawo 100 people tosobola kugulira mu kirozi walina kugulira mu nsawo. Ne twalocatinga tiimu egenda okufumba. Babakkiriza? Yes, okufumba emmere yaffe. Era buli bwe twatuukanga okugaba emmere nga tiimu eya welfare etambula ward per ward ne lisiti y'abamemba abali mu ward eyo abali ku kozi yaffe. Mwakola bulungi. Yes. Era sisuubirayo omuntu yenna gwe twali naye asobola kuvaayo n'agamba nti welfare ye yati olunaku lwayitanga kalidde emmere. Of course twalyanga kimu. Tuyinza okugamba nti anafunanga essowaani emu ey'emmere nandisuubidde n'ekyeggulu tetwakiwanga, twawanga lanki. Then mu nnaku ezimu ne breakfast twaprovidingangayo chapati. Twagulanga eri babawo obuugi. Kuba chapati waffe abamu twalina flaska nga tufuna amazzi ne tunywa caayi. Oluusi n'okukologa akaseera. Yes, obuseera byonna nga namutambuza busibe. Yes, twambuza busibe. Naye kyatuyamba nti ate twayongera okwecoordinatinga n'okwemanya. Mulimu abaali bavudde mu masomero, mwalimu balooya, abateachers, abantu ab'enjawulo. Kati mumalayo wiiki 2. Yes. Bakola production warrant oba mwamalirayo ddala? Twamalirayo ennaku zaffe buli omu ze baali bamuwadde. Nemuddayo mu kooti? Nti twali mu kooti ez'enjawulo, mulimu be baali bawadde okuddayo ennaku z'omwezi 29, mulimu abaali aba 31, abalumu, aba 5, ze nali mu be5, then abasembayo nga banga 6. Ng'ogyeko Shami gwe baleeta oluvannyuma kubanga bamutulugunya nnyo ku CPS awo. Bamutulugunya nnyo kubanga mu kasenge ke baali bantutemu kaali kaliraaniganye n'akasenge ke yalimu. Ye lwaki bamutulugunya nnyo? Ekisooka baga nti yalina akavidiyo akatambula ku social media ng'akunga abantu
event yalabibwako ne Kenya kwekalakaza ku Kenya era ng'akunga abantu kiko kive Kenya kijja Uganda balina allegations nyingi kati ne bamulaba nga omu ku ba ring leaders that even during the course of arrest he resisted arrest atenga gwe obukodyo obumanyi toresistinga kati in the process abasirikale abamu nga baga nti simanyi akinalu kati bamucunya Sami bamucunya nawulira emiranga nogamba nti kyaliko nze okunkuba paper spray nenzirika ndabika obwongo nali maze okutegeeza ti wano bwotazirika so ne breaking out nze bye bancunya sisuubira oba simanyi oba nakuba emiranga kubanga nali sikyetegeera naate ekyewuunyisa ne bwoba ozirisa ne batakomeera ne bagenda maaso ne bakola nti kubanga nze mukunkwata process nga bwewagiraba nawanika emikono ne bakwata mu kiwato omusipi ne bampushinga mpaka obaali banjagala teri yankosaako nga ndi mu process of arrest bino ebiwundu bino byenina mu kifuba byenina ku mutwe babifunira mu kasenga kati bakucunya zino ziringa magalo I don't know what they wabiwulira yes sisola bwebalabanga towulira ne baga nti ono yawedde nibakuvaako so Sami olw'embeera gye yalimu baalina omuwa remand empanvu amala akaseera mu prison if it is healing awone nga tasobodde kugenda mu public n'ebiwundu ebyo ye bamwenda kuva mwezi 19 ogw'omunaana kizinakiraba okiraba abasigadde yali alina obusibe obuwanvu zaali weeks kati Sami akyali mu kkomera era tukyatwala obuvunanyizibwa mukyekingako okulondola welfare ye ne bannayuganda batulaba nsaba mukole kyekimu mpaka lwanaavaayo n'atubuulira story ekyennaku ennyo era ku Sami bwe yatuuka mu prison ne bamwawula ku basibe abalala ne bamutwala mu komito komera lya njawulo mu prison komito basibirayo abantu ab'emisango eminene the defilers the robbers bano abali ku capital offenses ebyo byonna bali eyo kati Sami oba komite okugibannyonnyola mutera okuwulira nti ono bamukutte n'asabye beyiro ne kooti gy'alimu egambye terina buyinza buwa beyiro magistrate court so balinda bwe banaamukomitinga mu high court mwanasabira beyiro kati during the process oyinza okumala emyezi n'emyezi ng'oli mu magistrate court nga bakyakompilinga fayiro oba mujjuza obujulizi ne balyoka baweereza fayiro mu high court kati awo kyebayita okukomitinga nti he has been committed to high court kati mu kaseera w'obeera nga fayiro ekyali tebanajaloketinga obeera mu komito kati emisango egyo egitatryingibwa magistrate courts emisango omuli defilement omuli robbery omuli treason omuli murder egyo egiri capital offenses kati mu komito osangayo omusibe ng'amaze emyaka 9 kuva lwe bamukomitinga mu high court nga high court temuyitanga emyaka 9 omusibe ono story zaabwe akugamba nti bannanga abantu bange bangoberera okutuusa emyaka 3 kuva balabanga obusibe tebuggwa ne bavaako kati oli ng'amaze emyaka 9 mukaaga nga talabanga ku muntu tebayitanga linnya lye kati abantu abo babeera mu mbeera mbi ey'obwetaavu beebo bowulira be bakoze taking advantage of their vulnerability olina namugulira kasukaali namugulira kasabbuuni okakana namufuula mukyala we namuli ebisiyaga nga negwe babirya asiimye olw'obuntu obutonotono bwakoze eki kati njagala okuba ekifaananyi
muganda waffe Sami bamutadde mu bantu abafaanana bwe bati abali mu mbeera efaanaganako. Komito we wali omuntu nga amala omwezi tafunye ekitole kya sabuuni nayoza empale ye nga tagyozesa sabuuni. ensekere zikyaliyo, ensekere ziringa ensekere, ebiku biringa ebiku. kakati mu komito eyo ndikunyumiza naliyoko nawebyalimu ebiri lwe bankwata ne baleeta Dr. Besigye mu kkomera yekalakasa ne mukaafu kati yakusangayo yansangayo. Dr. Besigye nantumya twali ku block emu B nga asula mu B1 ngaasula mu B4 kati nenserengeta mu B1 netunyumya nebasavinga ne ka breakfast kozi mu B1 gye basibira abanene. Kati abana aba prison abakulembeze bagenda okujja basanga tuli kacaayi nebayisa orders Luwembo ne Dr. Besigye tebasobola kubeera mu kkomera bantu babiri nga bali ku block emu kati tebalina option ne bawa order nti bantu bali mu komito. Kati kimu kugenda alabayo mu komito gyogula ka keeki ogimanyi n'ogimenya bwoti n'otandika ogirya tiimu netuula abasibe banno nga batunuulira endya gyolyamu keeki nga nayo ebayisa amalusu. Ka keeki abantu balinga asatuuka bamenyamenyere nawe nokalya mu n'olya mu mbeera nga tolina kyakukola obukunkumuse ku keeki bw'osituka bwoti n'ogenda onabe mu ngalo n'olaba oli najja n'atuulawo n'akanyiga bw'ati n'akabuzawo. Awulira obuwumba bwe bukyali buli bwe yaleka I'm telling you the true story of prison. That is kind of situation I witnessed myself. Oli n'atuulawo bw'ati n'alonda akasukaali ako akawuliriza. Mu komito ye wali omuntu nga omuwa ejiiko bbiri eza sukaali naye yamukooleza yunifoomu yo okumala weeks bbiri. So kati lwaki njogedde bino olabe abantu bebasige ne Sami batunula batya era ne psychological torture gye batadde mu Sami. kakati nga tumaliriza njagala otuwulire mwafuluma mutya kakati ennaku zaffe bwe zaatuuka nga 5 ne batuleeta mu kooti. Abalooya baaliyo bayitirivu before nga tetunajja mu kooti waliwo ttiimu y'abalooya abajja aba Uganda Law Society tubeebaza bajja mu prison ne batutumya era ne batusa mu conference hall ne bafuna details zaffe abantu baffe abasobola tweyimirira abatalina nabo ne balaga then ne batubriefinga n'ennecha y'omusango era ne bagamba nti kusinziira ku musango bataddeko wajja kubana wajja aba Uganda Human Rights sorry embeera eyo tukyali aba Uganda Human Rights Commission bajja nabo ne batutumya ne batujjako details abaali bafunye okukosebwa batulugunyizibwa. Tulinda reports nze yange sinagyedaabo oba bagifulumiza era nabanyumiza story yange ne bannaffe abalala be baali batulugunyiza kati mwemutuuka mu n'aba you know it is good to mention these people kubanga nabo they pay the contribution. N'aba chapter 4 nabo balooya baabwe bajjayoko ne bakuwa assurance they represent us. Kati butuuka mu kooti twasanga balooya nga batulindire aba Uganda Law Society aba chapter 4 ne ba individual